nzizze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba omuyimbi David Lutalo avuddeyo n'akkaatiriza ku bigambo bye yayogera ebigenda bitambula ennaku zino ku social media platforms ez'enjawulo era ebimuvumya naye nga ngenda kubanga bawa mubujjuvu wano ku Maranike News atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribing liking sharing commenting ateekako notification bell wenteekayo video togisubwa naye nga muli mutya mwasibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira nga atandikiddeko kokusides eno waliwo nno omukyala yavuddeyo bannange n'ayiwa bwino ku David Lutalo kwegamba abantu mubeereyo ne bwino nga mumusirikidde n'agamba bannange David Lutalo olina muganda wo gavumenti gwe yatta n'amwogerawo n'erinnya n'amugamba era n'omugenzi ali ekisakye ekyamutisa byebyo lwakuba yali agoberera ezo nsonga naye gavumenti eyatta muganda we era gy'osazeewo okusayidinga nayo naye nga byonna biva ku ki biva ku bigambo David Lutalo bye yayogera mbu ye tali politician era tayagala abapolitician abaawula mu bantu wadde nga teyayogera oba kibiina ki naye bannange omukyala oyo ye data naye oba masiki abadde ateekako yaki masiki nze ndaba ng'ebadde teyeetaagisa naye nga yo video kansooke ngibateereko mubyewulirireko temugamba muno nasaze ekigambo video kansooke ngibateereko mugiwulire era mugirabe then tukomewo ne David Lutalo awo mu maaso nga nnyonnyola ku bigenda mu maaso video yo yino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyannaku nnyo David Lutalo obutamanya waje ovudde na waje yolekedde walina muganda wo lugonvu okimanyi gavumenti ya Museveni ye yamutta ebyo byerabidde n'oba ne mwannyoko Harriet Kisaakye okimanyi bulungi ekyassa Kisaakye kuwoolera musango gwa lugonvu amanye ani yatta muganda we mwannyina era avunaanwe Kisaakye nattibwa mu kavuyovuyo ne bagamba mbu bamuweera butwa ne bagamba mbu simanyi yalwala ensigo omutima simanyi bitya Kisaakye n'afa. Kisaakye yakuleeta mu nsiko ey'okuyimba tewafaayo kuwoolera musango gwa lugonvu kumanya kiki ani yatta muganda wo n'okutuusa essaawa eno abantu abasinga bakubeereddewo lwa Kisaakye n'ennaku gye wajjiramu naye abantu muli babi essaawa eno ssebo omaze okufunamu oduulira bannayuganda ku musaayi naawe gwolaba oguyiikanga ne baganda wo mwebali ne bannyoko mwebali ssebo nga tonnaba kutandika kuwalampa bannayuganda sooka onoonyereze kiki ekyassa lugonvu Vincent okimalirize oluvannyuma walampe bannayuganda bwebanga gavumenti ya Museveni si ye yamutta ne bajjawo Kisaakye ng'alemeddeko okumanya ani yatta ebyo nno ebifuddeko kokusides eyo naye nga tuzze kokusides eno ye David Lutalo yavuddeyo n'agamba bannange oluvannyuma lw'okulaba abantu nga bankyomedde bantabukidde banvumye buli kivume ekiri mu Uganda nasazeewo nange kanveeyo nambulule ku ezo ensonga ezigenda zitambula ezigenda ziyitiŋŋana n'agamba bannange eyo video yali mpanvu baakwata kapaati katono nnyo ne bakasalamu woba oyagala manya ekituufu kye nali njogerako genda onoonye eyo video ogirabe mu bulambalamba bwayo basalamu just kapaati katono ke bagenda bazunze eno n'eri Facebook WhatsApp TikTok naye nga yo video yali mpanvu n'agamba n'ebyo okubyogera si gwe gusoose size nga mbyogera si gumu si ebiri si 10 mirundi mingi nga mbyogera lwaki babireese kati nga mmaze okukola konsati yange nga mmaze okujjuza n'agamba bannange abali emabega w'ekyo abali okipika bonna abali okipika mbu abamanyi bulungi bantu mmwe David Lutalo agambye abamanyi bulungi nnyo naye nga agambye kyagenda obakola naye lwaki mbimwogerera nga video weeri kambatereko video mugirabeko ngenda kuba ngibalekerako era mubeere bulungi mweraba video yino.
bannayuganda mwenna ne bafanisi ba David Lutalo, how are you? Muje baliko muli bulungi? Amanyi era nze David Lutalo. Waliwo statement ziri mu kutambula ebintu bye batemyetemye mu bintu bye nabadde njogera ku show embarara. Olimba linadde nnyimba ndiyimbidde emyaka 10 ndowooza. Kintu ekyo nakiyimba dda ti muyamba tindabanga kitaffe omu kati amawanga gatuyawulira ki emyaka mingi semirundi mingi nnyo buli gye mbadde nnyimbiranga mu myaka eyo mingi nnyo nga nzijambagamba bannange tetweyawula Uganda tulina kubeera muntu omu tekisookedde awo si kyakubiri awo si kya mirundi gwa 10 awo kubanga nze ku ndowooza yange ku ntegeera yange era bwe nazze nga ndaba bankyomedde nnyo ku social media natandise okulowooza mu ndowooza yange ate nga nawe njagala ogifumiitirizeeko nti oluyimba si lwa myaka 5 oba 7 lwa myaka 10 kudda waggulu naye ku bonna ku bantu ku bye boogerawo ani yeetaaga ennyo abantu nga bali wamu nze ne ndowooza era nga kye kituufu nti opposition eba yeetaaga nnyo abantu nga bali wamu okusinga ne ŋŋamba ani omutuufu ankuba lwaki mala kujjuza lugogo n'abooga nnyo n'eshe zisigadde zonna ne zibooga nnyo ne walyoka wabaawo kubanga opposition teyinza kwagala bantu kwawukana nze kubeera nti siri politician nkiddamu siri politician tekitegeeza nti ate sitegeera mba ntegeera naye lwaki mala kujjuza concert eno statement ze nayogeranga buli lunaku buli mwaka ne zivaayo leero abayimbi bwe mubanga gyegyo emizannyo gye mutandise okuzannya kati ngenda bakuba endongo mugenda kitegeera sigenda kwogera bingi kuba nze mmanyi soosi weeva n'abapikaapika eno kubanga abakifunamu ate be bankuba ate nze bannange nze omulabe wange mumanyi nze omulabe wange si politician omulabe wange si politician kuba ne statement gye nayogedde temukwatako yadde n'akatini omulabe wange mbamanyi naye bakyali tuyimbe nze mbanize mu studio endongo keyogere